Enjawulo kino Ssentebe bawe bakiweera obujulizi. Ngaffe Ssentebe n'ekyalo tumanya ebigenda mu maaso. Ate bwe yayongerako amawulire ne kiba nti abaana naffe tulina kwe tubakuumira. Ate kirungi obutawo buno nti bukuwa ne ansa ga mwana asobola okumanya nti wano kyenakoze si kituufu n'addamu n'akikola. Minisita asiimye kampuni ya Vision Group etoffaali lyetadde ku kulaakulana eggwanga lino ng'eyita mu mika egy'enjawulo nga bw'annyonnyola. Abantu be bamunaanika tabadde basomye nnyo bamawulire. Naye okuva New Vision yatandika okuteeka ebintu ebikwata ku bulimi, kugaggawala omukogwo, abantu bange ne mbagulireko ku butabo obwasooka nabulabanga badde n'enjala y'okumanya. Asiimye n'ettoffaali lye tutadde ku kisaawe ky'ebyenjigiriza ng'ensonga lwaki bo nga abakulembeze bakwatagana ne kampuni ku lw'omulalo n'olukake okulaba engeri gye bayinza okuyambamu abayizi. Kintu kyatujjira ffe ng'abakulembeze tunoonye mukwano gwaffe New Vision tumusabe atuwenga amawulire buli lunaku buli kyalo. Ekintu New Vision kyekoze obulungi tuli basanyufu. Abakulembeze ab'enjawulo bamusiimye olw'okubaguliranga akatabo ka New Vision ebukedde nga n'abasuubuzi mu kitundu ekyo bamwenyumirizaamu. Ndina okwagala kungi eriye kubanga bingi byakoze ennyo okulaba nti atumbula essaza lye ly'ebbamunaanika. Naye omubaka oyo yagula awantu wano n'azimbawo akatale. Tukolera mu katale kano for free okumala emyaka kuva lwe katandika. Atukwatidde ku bakadde baffe abaweddeko emyaka abataalina ssuubi lyonna nti ng'abakadde basobola okubaako ke bafuna. Obunga abutuwa, omuceere agutuwa, enkumbi azituwa. Nsaba n'obuwombeefu ffenna tulonde Dokita Muyingo. Gashoma agaba akulira okusasanya amawulire ga kampuni ya Vision Group naye asiimye minisita olw'okulumirirwa abantu bakiikirira. Njagala kutuusa okusimba kwange ku Honorable JC Muyingo okuvaayo n'alaga obukulembeze n'agulira abantu babamuneneka amawulire. Njagala kubura omulanga abakulembeze abalala tulina kapasite y'okusaasanya amawulire mu kitundu kyonna. Bino ebijjidde nga minisita yeetere ku mukolo gw'okukwasa bassentebe b'amagombolola ab'NRM Pikipiki ez'abasuubizi ba President Museveni gye bavuddeko okunoonyezaako akalulu k'abannakibiina ky'NRM ku mukolo ogubadde ku Luweero Guest House. Buli omu muvuge ayingire mu basi. Omukolo gwetabyeko n'amyuka radisi w'Eluweero Mariam Kagagayi Mugisha nga pikipiki eziweereddwayo ziri 13. Akola nga ssentebe w'NRM Eluweero Mulongo wa Tamale nga yakuliddemu enteekateeka zonna alabudde abafunye pikipiki zino obuteetandala kuzikozesa byabwe. Bakusangibwa ng'akozesa pikipiki eno emirimu egitali gya kibiina yakumuggyibwako. Minisita asabye abaweereddwa pikipiki okuzikozesa okunoonyezaako akalulu k'abannakibiina ky'NRM asobole okuwangulira waggulu mu kulonda kw'omwaka ogujja. Oba luli obadde onoonya akalulu ng'odduka sipiidi 2 kati wetaaga kukubisamu emirundi 10 odduke sipiidi 2 akalulu tukanoonye nju ku nju n'amaanyi n'okwagala okulaba nga NRM edda mu buyinza. President Museveni ng'adda mu buyinza ne bafulaga byawe bonna. Ate bo ababaka ba Parliament abava mu Greater Masaka balaze President Museveni ebyetaaga okukolebwako mu bitundu bye bakiikirira. Eno President agendayo enkya okunoonya akalulu. Masaka y'emu ku district ezisinga obukadde mu Bwakabaka bwa Buganda nga mu myaka gy'olukumi yalimu amasaza 5 okwali Buddo, Kochi, Kabula Mawogola n'ebizinga by'Essese. Kyokka district eno yajja esalwasalwamu nga bwe tutuukidde olwaleero nga yakasalwamu district endala 8 ezikola Greater Masaka. Abantu b'e Masaka bamanyiddwa nnyo mu kulima amatooke n'emmwanyi. Kyokka abakulembeze batubulidde nti ebyobulimi biseera by'ennyo ensangi zino olw'enguudo embi ddala. Sister Namujo omubaka w'Erwengo mu Parliament ayogedde ku kusomoozebwa abantu be kwe bayitamu olw'ebbula ly'amasannyalaze n'amazzi amayonjo mu Lwengo. Kawa nalengo bantu bakozi amayumba bazimbye amalungi naye temuli masannyalaze. Begomba kukola amasannyalaze atisi butawuno w'omukyalo eyo beteddewo abaterawo saaluuni bateekawo saaluuni basobola okufuna ekigulira mu magalo eddiba. Ensonga ey'okuna yasinga abantu baganywa n'ente ebidiba. Ate ebidiba ebyo byeyo byennyini bye twakamala okusima. Namujo ayogedde ne ku byobulamu mu kitundu kye ebikyali wansi ddala olw'ebbula ly'ebikozesebwa mu malwaliro ga health centers mu disitulikiti y'e Lwengo. Nti ebikozesebwa mu malwaliro tebiriiyo
agende waffe mu Lwengo tuyinamu oxygen akayamba abantu okusa akayambako omuntu okusa kamu oba bubiri mu ddwaliro ga Lwengo. Y'omubaka omukyalo wa Masaka Mary Rabiri Kabanda yeekokkodde ebbula ly'emirimu mu disitulikiti y'e Masaka ng'ono ayagala gavumenti ebazimbire ku makolero nga bwe zeebasuubiza. Masaka mu myaka 34 Masaka tulinayo industry name ya gavumenti yekoze abaana ffe tebalina gye bakola. Kabanda naye ayogedde ku nguudo embi mu kibuga ky'e Masaka n'omujjuzo oguli ku ddwaliro ekkulu mu Gweta Masaka erya Masaka Regional Referral Hospital. Emmere eveeyo ebintu bingi ebiveeyo enguudo ezo zandibadde zaakolebwako dda nziraba nga kisomoozo ky'amaanyi. Masaka Referral Hospital etwala districts 9 naye bw'otuukayo n'olaba ekiriyo kati covid mwali temulina bitanda biwera 40 ebisobola okuyamba ku bantu abo ng'oggyako n'ebya covid n'ebyomusujja otuukayo ng'abantu bebase wansi mu Referral Hospital. Y'omubaka wa Bukoto South mu Parliament Muyanja Mbabali atendereza President Museveni okubazimbira ettendekero ly'ebyemikono mu kitundu kye kyokka n'asaba okukendeeza ku bisale ebisasulwa abavubuka bawerako basobole okuliganyulwamu. Tubale tukusaba tetukusukulu eyo abaana bajjeeko ebisale ab'omu bitundu basomere bwereere. Ono naye asabye gavumenti okubazimbirayo ku makolero mu kitundu kye okusobola okuyamba abavubuka ku ky'emirimu. Sabo tukusaba ensonga eyo kati nga bw'ogitaddeko nti Uganda erina okuba n'amakolero nekyoba osonga okusaako essira kwe kuba n'abakozi abatendeke. Y'omusuubuzi Lwasa ayogedde ku by'obugagga ebyenjawulo bamusiga nsimbi basobola okuteekamu ensimbi e Masaka kyokka naye yeekokkola ebyobufuzi ebiremeseza enkulaakulana e Masaka. Masaka tulina bingi, tulina omusenyu, omuntu ne bw'oleeta factory y'egiraasi era ebeerawo nekulaakulana. Omuntu ne bw'oyagala okuvuba ebyennyanja era factory ogiteekawo ne standing. President ali wano olunaku olw'enkya era nga abakulembeze bano balinze okuwulira ki President kyagenda okubagamba mu kubataasa ku kizibu ky'enguudo mu Greater Masaka. Ndi Julius Kafuluma ne Deo Kyaligonza ku Lwabukedde TV. Mwebale bannaffe ate bo abawagizi ba POA balidde Matereke n'aba Minisita Mutuuzo abadde akubye olukungaana mu luguudo n'abawagizi abatayambadde masiki. Olukungaana lubadde mu Lubona Trading Center. Patrick Oboya amuri ate akalulu akanoonyerezza mu disitulikiti okuli Kabarole ekibuga kya FortPortal ne Bunyangabo asoose kunywa mafuta ku ssondero ekisamaza abantu nga baagala okulaba ku POA atambuza ebigere. Ono poliisi w'endudde abawanvu n'abampi okubagumbulula. Tasabyewo kalulu ne yeeyongerera Kabarole mu kabuga k'e Rwaihamba poliisi emuganya okuba olukungaana ne bakwatagana amataayi n'omu ku bawagizi be. Embeera ekakanye ne beeyongerera wakati mu mmotoka okuseerera. Osomera Nyabweya Primary School wabadde alina okuba olukungaana tatagenziddwa ekiro ky'enkuba bwatu n'agirinda n'ekya abasuubiza okukola ku bizibu byabwe n'avumirira ekya gavumenti obutaba masiki. In this community there is no government health unit. We will build a health unit in your community when we come to power. Akubye olukungaana mu Bugusu Trading Center mu kibuga ky'e FortPortal nga yeezobye ne poliisi ebadde mugana okuba olukungaana. Tell us why UPDF is chasing people from the venue. You mobilize people, you tell them to come down. Mu kibuga ky'e Lubona abawagizi b'ebyezobye n'abaminisita Mutuuzo abadde akubye olukungaana mu luguudo nga n'abamu babadde tebayambadde masiki kyokka nga poliisi tebafaako. Wakati mu kanyolagano poliisi ekubye amasasi mu bbanga okubagumbulula. POA akubye olukungaana mu bifo ebirala ombali na Kigumba Trading Center ng'akomekereza ku Busita Primary School Playground e Bunyangabo kyokka abadde agenda eyibanda gy'agenze okusula poliisi n'emusuulira emisanvu mu kkubo era bw'atyo n'agibuuka.
Anes Chaze ne Robert Kulebe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Abawagizi ba Gabula Ssekukkulu baweereddwa ettu lyabwe. Fanyi ndina lingi nnyo.